Speaker, since you're here, this is the Mpunge I've been talking about, Mr. Speaker. It is the sub-county within Mukono, but it doesn't have a single pole of electricity. Mr. Speaker, it is a shame to this country, whereby we are having a sub-county within 30 kilometers from Kampala, and they don't have a single pole of electricity. I'm very grateful that at least you have authorized the MD of Umeme to start right out. Tomorrow, I'm going to be in his office. Kubanga ye pulani y'okuweerera abaana olabirire n'abakyala ne b'obana bana. Money. Era ne omukulu mu kusituka okwogera yagamba ekyo si kyakuteesaako nakwebuuzaako amasanyalaze gagenda kujja. Ekyamazima tuli mu myaka 2 tetulabanga ku kye bayita ki amasanyalaze. Lumu bantuuzaako wano nti ebikondo bijja nga mmanyi bigenda kuva eŋŋombere bituuke wano, bagamba linde ebikondo. Nagamba nze simanyi bwe babiteekamu naye kambirinde olw'okuba nange nasiiba wano navaawo saawa eno saalaba ku bikondo olwo tufunye ggombolola, naye nga mu mbeera yonna amasanyalaze tugeetaaga. Waliwo abagagga abagezezzaako nga bagamba singa kisoboka mwogere n'abantu tuteekemu amasanyalaze naye nga tetusasula wali awagenda emiti, abantu baffe ne bakigulanga, naye ku nkomerero bana abagagga bibalemerawa era tuba tuli awo nga amasanyalaze tetukoze eki tetugafunye. Eno nga Mpunge busuubuzi era amasanyalaze bwe tuba tetugalina gabakosezza nnyo olw'ensonga ti omuntu yandyagadde okuteekawo omulimu ng'akozesa amasanyalaze naye olw'okuba amasanyalaze tegaliiwo ate si kyekintu ekifunika. Embeera neeba nga bwetyo bweri. N'omuvubuka eyandyagadde okukola nga weldingi olw'okuba tewali masanyalaze era tebasobola bikola, olugira ne beenyiga mu nvuba embi tikababaatisize eyo kubanga tebalina kyakola olw'amasanyalaze. Nga amasanyalaze abo abandi badde bataddewo emirimu egyo giba tegikolebwa ekyamazima mu byenfuna y'eggombolola era biba bitaataaganyizibwa kubanga abaweredingi oluba mulinamu abawera, waliwo shero zingezo ezimu zikolera ku masanyalaze naye ffe wano ne shero okuginoonya ggombolola yonna oyinza okulaba kashero kamu ak'okusumba obusunzi olinaapika kifuba okusobola okuba nti akola. Kiba nti ddala kitutaataaganyiza mu byenfuna yaffe. Twakomakoko gatongo naye ate kakati sumbu ekyo ekifo ekiriko gundi pulojekiti ye naye naffe wakirigandibadde gatambuddeko nga gatuuse mu wansi okulaga nti ekintu bakireeta naffe tukiganyulwemu tetumanyi kyetulina kukola tusobole kumalisa. Naye nga ye dayirekita bwe twayogera naye yatugamba nti amazzi pipes zigenda kudda ziyite ku mukolo guno entono ezitali gali aganene mufune amazzi. Katatu neno tutandike kuwandiika sayiti sente wano kagwanawo kattaawo naye ekyamazzi tetugafuna.
zima ebitaataganyizza nnyo olw'obutabala amasanyalaze ebyenjigiriza nti omwana bayinza okuba bateekayo kasola ku ssomero kabayambeko naddala abo ababeera mu bisulo P7 S4 naye enkuba nga yatonnye nammwe mukimanyi bulungi nti sola eba terinaaki maanyi naawe wennyini otuukayo ng'olaba omwana tasobola nakulaba layinizi wakolaki wawandiika kubanga amaanyi ga sola gaba ganjuba kati mu biseera by'enkuba naddala ebyo waba tewaliwo maanyi baana kusobola kutwala pulepusi zaabwe mu maaso obulungi. Sipiika y'eggombolola y'Empunge, tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo nga bannampunge kuba nti tetulina amasanyalaze mu kitundu kyaffe. Kikosezza nnyo naddala dipaatimenti gy'entwala ey'abavubuka. Abavubuka bangi bandyagadde okutandikawo emirimu gyabwe okugeza nga saaluuni, okutandikawo bizinesi nnyingi ezeetaagisibwa amasanyalaze naye weekanga ng'oluusi balemereddwa. Omwana agenda n'agula ebyuma ng'ebya saaluuni naye nga gye mafuta g'ateekamu buli kanaku nga ssente nnyingi okusinga ssente z'afuna mu kusala enviiri. Singa tubali tusobola okufuna amasanyalaze nga Mpunge, yandibadde tukendeeza ku ssente ezigenda nga tezikoze ng'ezigula amafuta mu majenereeta, nti emirimu mingi bavubuka gye beetandikiddewo. Oli n'ateekawo akaduuka ako ak'ebyokunywa naye nga buli muntu atuukawo ayagala kyakunywa kinnyogoga. Ne weesanga bizinesi zigudde olw'okuba nti tetulina amasanyalaze okusobola okuba nga gatuyambako okutambuza emirimu egisinga. Twalina muno bulayibulale bungiko olw'okuba nga babutaddemu olw'okuba nti amasomero mwegali naye amasanyalaze gabakosezza nnyo. Nti omwana ava ku ssomero ne ID nga agenza okukola fotokopi ng'ebiseera bya nkuba ng'omuntu sola gy'alina agamba tesobola kulaninga byuma ebyo bikuba mpapula. N'olwekyo twetaaga okuba nga tufuna obuyambi obw'enjawulo naye ng'ekisinza okuleeta obuzibu nze nga nze sipiika okusinziira ku lisaaki gye naakakolako twandibadde tulina amasanyalaze mu Mpunge muno naye ebyobufuzi bireese obuzibu ku nsonga y'amasanyalaze nti singa abantu bano baagala okwesimbawo oluusi baleka omuntu ali mu kisanja kye n'amala obudde ng'akulira abantu naye oyinza okugeza nti oluusi bayinza okubaawo wamu nabyabufuzi ali mu ntebe ng'agezaako abeeko nti abaako alina kyakola ng'omu ngeri y'okweta amasanyalaze naye bano abamuvuganya bamuteeka ku puleesha okulaga nti niwaba alina kyakola omuntu yena alina abeera mu ntebe bateekawo embeera ey'ebyobufuzi aba alina kyakola buli omu n'agamba nze akikoze kituleetedde obuzibu bungi. Tugenda okulaba n'omuntu abadde alina kyayagala obbakulira nga yali muntu geza oba nga MP ba ssentebe wa disitulikiti nga gwe kikakatako kuba yabeera mu ntebe essaawa eyo naye bano abajja okumuvuganya ng'obudde bukyali aba akola kino bakola kino. Kati singa kangeze singa enkuba ng'eba etonnye obudde ne buba nga omusana tegwase bulungi ojja kulaba nga sola tebawadde masanyalaze gemukolaki gemwetaaga. N'olwekyo kyetaagisa amasanyalaze aga hydro gabeere nga gasobola okuba nga gatuyamba mu kuddukanya projects ez'enjawulo geza nga computer. Kati mu senior 1 senior 2 tulina computer lessons naye nga kiba kyetaagisa omwana n'aba nga ateekako gadget ye ng'omuwa mufunye gadgets. Ekikulu ekituufu kiri nti curriculum empya mubamu okusomesa ebintu eby'enjawulo naye buli ssomero baali saba subjects zerigenda okusomesa ne tuziwaayo. Kati Mpunge seed ekyokwokya ebyuma si emu ku ssomo lye yawaayo, twawaayo geza ebyokulima agriculture, ne tuwaayo fine art, ne tuwaayo n'ebintu nga computer nga tulaba nti ebyo tusobola okukola ki okubisobola okubitambuza era naffe twalonda ebyo bye tusobola okusinziza ku mbeera eriwo nti tetulina ki masanyalaze. Ensonga Senjonjo Prince Mpunge Seed Secondary School, the compound prefect. Ekizibu ky'amasanyalaze ku ssomero kuno tulinako sola naye zino sola nze bwe ntunula bwenti ndaba tezitumala. Sola tezimala ssomero lyonna kubanga sometimes abaana prepusi waliwo ekiseera ekituuka obanga akasana tekaase amasanyalaze ne gagenda nga tekuli muliranti. Naye singa tufuna amasanyalaze amalungi gennyini aganaatuyamba kijja kutuyambako mu nsoma yaffe
kubanga so ng'ate wano mba nkanika ku simu ng'obwo nsala ku muziki ebyo bityo singa amasanyalaze twagafuna dda naye nange singa amasanyalaze twagafuna dda naye simanyi lwaki abakulembeze ab'omugombolola eno tebatuleetera amasanyalaze naye nga tukwetaagira ddala